Ebya Spice Diana tebinaba kuggwa abasinga babibuuse mbwe badde stanti yakutambuza luyimba lwe ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo TikTok chicken munnange tebinaba kuggwa byalabikidde mu katambi ng'ali mukola ogwa Sodomani ne Gomola nabyo ebisingawo weebiri mu maaso awo Eddie Kenzo munnange naye si birungi n'akatono oluvannyuma lwa comedian Sammy wa Mighty Family okuvayo n'amulumiriza nti ye mukwano ku mitwalo 20 ne obanga ofunye kizibu kitya tasuukawo. Pastor Bugembe muyina maaso omusumbuluzi Yasibujingo ne mukyala we Susan Makula wamma nabaate babayisizaamu eggaali Rape mukyala Bindeeba naye muyina maaso kwotadde Bindeeba mugamba mutya mwasibye mutya baddiyale kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atandaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubanga byonna bye banteekayo wano ku Suvia News Extra nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bujanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano togenda kuddamu okwejjusa Sheikh Ashraf Dembe musomi wa ddwa akola ku nsonga z'amako yagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko naye agenda kubanga akutereeza munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne concert ya Pastor Twina amazima gali nti yabadde successful yagenze bulungi kakati nno muno ye wajjidde omusumba Rose Yasibujingo mbuuza ng'ali nani ngali ne mukyala we Susan Makula wama pastor yageze n'ayimba nti siyerabira ddala ni atajjukira ani oyo atasingwa munnange Susan Makula akayimba ne kamukwatako Omusumba Rose Yasibujingo munange watu bwe yalabise yagamba ku church agenda kuteekako miliyoni 2 zifune ekizikola naye abantu munange babalagalwa bye batalidde batalisedde okugamba goli eno oli mu kusondera banno we Pentagon yakulema bingi n'ebyala kyokka no si yeke yeyamye bantu bangi nnyo abavuddeyo ne bagamba ngenda kuwa obusatu ngenda kuwa obubiri ngenda kuwa obutaano ngenda kuwa akamu naye munange mu bonna balabyemu omusumba Rose Yasibujingo yabalimba Pentagon manange wetuli awo neyanza musumba kati tukole boto tukoze katika 10 wabwe wazimbalira 10 tudemu kusinza 10 luka nategede nti ojja kujanza amen info trust million 2 kuba mungalo agendo chikola mambi duka Sambia Furniture Auction n'emirembe buildings yonna tugenda kuwaayo obukadde busatu amen kama komuks omukyala katubuuzeko wakiri kale bawulire eddoboozi say hello Mukama yeebazibwa abooluganda n'ensonyi okay waliwo omukulu ono Dora chikumi kwata amen tezwedenda chika kale kati tuli kaweefube ate wa kuzimba church munnange endiga za Mukama zifune wa we zinawulirira ekigambo kye eziwona omuliro ogutazikira okitegedde ekintu ekyo neera nga mu kiseera kye kimu Pastor Twina munnange takumye okunatulaga famire mami daddy munaye bonna weebali twebaza Mukama wamu n'omukyala amutokosereza ethooke wamu yamuzaalira n'ebibebi ebirungi ebiri beautiful so kulaba katambi kano ate tweyongereyo Nagale oliye tata nzaala oliye mama nzaala oliye mukyala azaalira abaana balungi bano tubakubire mu ngalo beddireyo bambi tubakuleko mukulu God bless you so much muzaine yanziza mama avudde mitomba mu kyalo amen tubakuleko mu ngalo thank you so much for coming amaaso gange gali kubeweka mukama wandike mikono omusabe akusumu
Byebya concert ya Pastor Twina nga tuyitadde ku bbali munange ebyennaku bisekerwa oba abantu kiki ekibalimu munnange tumanyi bulungi Spice Dan ekiro kino yawonye amasasi amazima gali nti buno obudde singa twogera zembuyaga ezika zempewo naye twebaza Mukama nti teyafunye buvune bwonna okugjako emmotoka naye mbadde mpita ayite eyo nensangayo abantu abamu nga bagamba bunedda alimba eyo stand ya Luyimba olw'okuba yatadde oluyimba ne lugaana okutambula kati alabye lumutuuliridde bwe kusalawo akole stand eyo kale n'ebirala bingi byeboogedde bwe nkuzaako eno ewa RAP mukyala Bindeeba mukyala Cocktail bannange nyogero bajugiza y'obulamu butambulira ddala nga bwe yawalira amazima gali nti abawala yadde beeyisaako mbwera Bindeeba nze oyo simulya oyo sikola ki amazima gali nti teri muwala atayagala kubeera mu bulamu RAP bw'alimu mabega kaawe yavaayo n'atugamba nti yafunye olubuto olulala naye ngenza okwetegereza obulungi nga talulina alabika ali atunoonya mu byaffe bwe nkuzaako eno mu kampeyini za NRM bannange abantu bo banyumirwa ddala ate waliwo akayimba akatambulirako simanya yoweeri oba ensonga za yoweeri oba biki gamba akayimba kagenda bwe kato sikategeera bulungi banaye kalina enkyamula gye kakyamulamu abantu awo nno olaba Eddie Kenzo abadde azze ku stage kwegamba nga abantu baviiriddeko ddala bo tebakyabitegeera kubitegeera era Kenzo yatuuse n'ayimirira ku stage n'agamba bannange ki kino n'abanga awunze n'okuwunga munnange sigenda kulwisa ono Sami wa Mighty Family avuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo omuyambi mulungi naye ennyamba ye gy'ayambamu esesambu ne woba ng'olina ekizibu kya ssente mmeka gwe ne w'omukaabirira ye tasukka mitwalo 20 mbugo gabeerawo wali ndowooza abeera gategekedde bantu banaamukubira ssimu ku bizibu ye tasukka we lwaki mbyogera ng'akatambi kalina mu maaso ono bino ebigambo abyogeredde ku live ya Kabaata wali munnange waasusiriza Eddie Kenzo mbwera omusajja oyo leerere biki bingi byayogedde ng'ate bwe mugenda nammwe okwewulirako mu katambi wano saagala kubanga mbiddamu ng'ate obukakafu oba obujulizi Eddie Kenzo no yabeerawo nga Federation bampa miliyoni 2 Eddie Kenzo yasigala nga wembaamu n'obuzibu mukubira direct n'akwata kubanga ye nali manyi kuva dda Eddie Kenzo yali anjagala akwa bya bufuzi bino kyovula ne mu luyimba lwa Semyekozo yanteekamu nnyo walimu mu luyimba wamma we nalaba nti anjagala kati ye namusumbu wanga ne Eddie Kenzo abamumanyi w'omukwira ng'oli mu kizibu emitwalo 2 gibaawo wakoma tayongerako 2 alaika yageditinga boka alaika yageditinga gabaawo agakuteerako okusibu ne woba ogudde mu kizibu ky'akawumbi 2 ge gabaawo ate Eddie Kenzo ye muntu atagaana kukwata simu byonna babimanyi abantu abakubirako Eddie Kenzo bamumanyi mitwalo 2 go gabaawo newo bagenda kutta nga bakutira obukadde 2 yakuwa 2 ge Sami wa Mighty Family bwati omunaye kati ate ye wayogera Eddie Kenzo nti mukuwano gwe newoba ng'ofunye ekizibu kya bukadde 2 oba miliyoni 2 mukwano ye tasukka ku mitwalo 2 naye era abaakuwadde okutwaliza wamu nnyama ntono bagamba okaayana eri mu nkwawa naye nga tusuubiza ate agenda kuddamu atuwe komedi omanyi komedi we bambi yali anyumira ddala bagamba nga balina enkola gye babikolamu awo wamanga ne woba ng'olina stress ovaayo nga obulamu buweweddemu BF Suma Herbal Research Clinic gwe wenna omwana ow'obuwala oli mukadde oli muvubuka oli musajja oli mukyala ng'otawaanyizibwa ensonga z'okufuuka nga gw'ofuka omusulo ogulimu olusaayi obanga ofuna pain ey'amaanyi ng'ofuka obanga gwe buli kadde obeera ofukaafuka kugamba gwe omusulo ogugwo tegugwayo mukwala nyongera okujjukiza kubeera kuba BF Suma bagenda kuteereza ensonga ezo era nga gwe wenna omwami yali omukwano nga ensonga z'omu kisenge zikutawaanyiriza ddala nga gwera essanyu wasigala ddiwulira buwulizi ku banno toddamu kukaaba toddamu kwekubagiza kintu kitono nnyo kubeera kuba BF Suma bagenda kutereeza bagenda kuzaawo ate naawe oddemu onyumirwe nga banno we banyumirwa oleme kuddamu
kwekubagiza okiwulidde ekintu ekyo era nga gwe wenna ayagala okulabika obulungi ayagala okufaanana nga kibebi kwegamba endabika yonna gy'obeeyagala okulabikamu gw'obatuukirira oba tusodde batuukirira n'obanyonyola ky'oyagala ne woba ng'oli bweru wa Uganda bakola delivery mu nsi zonna eddagala lino liba lisobola okuba nga likutuwako singa muba mutuuse kukukkiriza mbakubireko ennamba z'essimu weziri awo munange ensonga za chicken byo byeyongedde okutabuka jjukira navuddeyo ne mbaleetera akatambi nga chicken atuuse n'okuvaayo neyekubira omulanga eri poliisi ya Uganda nti bamuyambe ye agamba si yali mu katambi kyokka ate abantu bagamba nti yali mu katambi era nga bamu nga wengendo bateerako obutambi maaso wano batuuse n'okugamba nti bano abaana bo mukwano ba state agent my god tufudde naye era nga ne maama we avuddemu omwasi n'agamba nti mwesonyiwa omwana we mwagala mulemesa bulamu bw'abadde yakatandika ate obulungi sigenda kulwisa ngenda kubanga akatambi kano nga kakuteerako bo banne nga bamulumiriza nti kituufu yali mu katambi lwakuba mbona ng'akolera gavumenti eno eriko kati ntulwakuba neewa obutabi neebufuluma tewali kye bayinza mu labayo ffe geemu twagitegeera era bwe twamala okugitegeera ne tutawakkala ne tusigala nga tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola kati gwe omuvubuka ataategeera geemu otunuulira abavubuka nga ba chicken olaba bakyusizza obulamu balinamu kasente nga naawe otandika kugamba nti oba osanga nange content kankole nga chicken gwakola kumbe waliyo obutambi bwe yeekwata n'abaako ne gyabusindika ne babeerako ne kye bamusindikira ekikyusa obulamu bwe bangi bakola content bangi batrendinga naye ne bwebuuza lwaki bo tebafuna buno obufunye ate ne butandika okuteekawo propaganda nti oli teyeebrandinga nze ne brandinga nina endorsements ziriwo ezo ez'obulanga obwo bw'okukuba simanyi kumbucha simanyi biki bagenda kuwa sente mmeka ezigenda okyusa obulamu ku Uganda nga bw'ogimanyi abasajja balina muzannyo mulala waliwo geemu ekolebwawo gwe gy'otategeera ekyo nkikubuulira muvubuka okoppa weegomba waliwo ebikolebwa ekyo kyoba otegeera ffe ensonga lwaki tubalabaawo nga bagolomola bulenjiroofa ne tubatunuulira ne tugamba oyo katumuleka atuyiteko agende ffe twabalabanga eyo ku byalo ng'alina akaduuka tewali bagula nnyo ng'olaba obulamu bukyuka buli kaseera n'ogamba oba akaduuka ke kafuna kumbe ekiro akuba babbooda butayimbo abantu balina emizannyawo gye bakola ekyo kitegeere nga ssaawa zino bino tajja kukugamba era nga wonoomubuuza obikola otya ajja kukugamba tondaba nze nkola vidiyo zange nenkola bwenti ne bwenti naye ng'eri waliyo emizannyo emirala abo abaana abo bakyusakyusa obulamu ssaawa myezi 6 obulamu bukyuse boyi olina okusooka okuddako emabega n'obekkaanya ekyo nkubuulira abantu bali eyo bali obubina babuwaayo dda bagamba oba kasajjuke abantu batambula na buno obugundi obukopo bwaki buno obukopo bw'obwana abato bwe bayonga enywanto z'abaana abato nga yagisibira wali eri ku livansi nga wagijjirawo bwati tewaliwo buleeki eyitawo buyisi obuvubuka bungi nze mbulabawo ku intaneti ne mbutunuulira ne mbugamba obwokambuleke buyite bugende kubanga waliwo bye tumanyi bye bakola nga ffe tetusobola bikola ekyo nkikubuulira Uganda teri mirimu tugenda keera okola okyusa obulamu okujjako ng'olina connections ekyo nkikubuulira ate n'abo abaana abakubira obwo obusajja ebikopo era tebalina kye babuwa kiri awo obwo bwana tebalina kye babuwa babuwaayo busente ne kabaako ne kibyekoogera oba buba bunoonya security nti buba n'emizannyo gye bukola egiriddate nga ssaawa yonna giyinza okuzza backfire ko ne kajja ne kakulaga nti kafuna security mu gavumenti ogenda okuwulira nga kakugamba bwanti campaign zibowa osegedde kumbe bakwata butambi babusindika gye babusindika babasindikire ki akasente bapromotinga kintu kyabwe osegedde nga livansi terina buleeki wano eva bakutega bakazi bonna ogenda obalaba balaganya abakazi simanyi gundi yalya gundi naye ng'omuzannyo omutuufu baguziba
ogenda owulira oli musomesa asomesa nabaki asomesa n'abasajja mbu engeri gye balina okulabamu abakazi wano abakazi abakugize wano n'ogamba omusajja alabika ali mu bulumi abakazi bamuyisayisa dda bubi kumba alina geemu gyakubikka olaba bantu kuvuga zirengi Rover bino mbikugamba bya ddala tobibuusanga maaso endosimenti tulaba abaana bakoze content atambudde nga bya ddala atambudde nuga ono yenga tafuna ye endorsement lwaki zimwewala kumbe waliwo omuzannyo omulala gwowoza kwegomba otandika kulowooza oba waliwo akuloga waliwo geemu ezannyibwa awo mu Uganda awo mbu wakoze content yakoze simanyi ya trending mbu kati ofuna sente abaana abawala bw'atafuna musajja alina ku sente olwo obulamu tebujja kukyuka abaana abalenzi ezo livansi bazifaako n'agamba sika akabina nze nkatadde ekyo nkikubuulira abaana bali eyo beerenga okwerenga laba nnono ate be bajja be bazalawa bavuluga balaga nti obulamu bwakyuka abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala netaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.